Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako omulenyera Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza era ne mugabana ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo gwo era emmere y'omwoyo gwange. Ng'era ekigambo kya leero ngenda kwogera okubikkulirwa. Lwaki Mukama atuweereza okubikkulirwa? Ng'era ekigambo kino nkiweereza oyo yenna alina okuyaayana mu mutima gwe okumanya Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi eno n'okubeera n'enkolagana naye, nga tamanyi bumanya ddiini oba byawandiikibwa, naye ng'alina enkolagana ne Mukama Katonda, nga tayagala kulinda lunaku lusembayo ategere Katonda yamutonda, naye oyo ayagala okuba n'enkolagana ne Katonda waffe oyo ow'omwoyo, oyo ayagala okuwuliziganya naye, omusabe naye akuddemu, era omanye na buli kitonde kyonna ku nsi empuliziganya yaakyo ne Katonda eyatutonda. Oleme kumanya bumanya ddiini wabula otegere Katonda eyakutonda. Era nsaba Mukama atutegeko omwoyo we ng'owuliriza era nga tugabana naawe, omwoyo wa Mukama atule mu mutima gwo, addemu akunnyonnyole ate mu ngeri ye gy'ayagala otegeremu ekigambo kye, kubanga Mukama ye mubuulizi era ye musumba. Kristo oyo ow'e Nazarethi, oyo ow'omu mwoyo ye musumba. Ffe we tukubuulira ye yakuddiramu umutima gwo era ye gw'otegeera, n'olyoka omanya ddala kino ekigambo kiriko omwoyo wa Katonda, era n'olyoka omanya nti buno bubaka okuva eri Katonda eri ggwe nga kinnoomu. Kubanga si buli omuntu ajja kutegeera obubaka buno, wabula abo bokka abamanyibwa okuva mu ntandikwa, era abo bokka abasazeewo okusasula omuwendo okubeera abaana ba Katonda, okweyawula ku kibi, okwenenya, okutambulira mu butuukirivu, okugondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu eriri mu mutima eritukulembera. Abo bokka abasazeewo baligoberere, mazima be bagenda okufuna obulamu obw'omwoyo mu kigambo kya Katonda. So nga ate eri abantu b'ensi eno bajja kuwulira naye baleme kutegeera, batunule naye nga tebalaba. Tujjukire nti okubikkulirwa kuno era ekigambo kya Katonda tukiwulira era tukiraba n'eriiso ly'omutima, si maaso gaffe gano, wabula wuliriza na mutima era wuliriza n'omwoyo gwo. Bayibuli etulaga bulungi nti ggwe osobola okufuga omwoyo gwo, osobola okugufuga era olina engeri gy'osobola okuuma omwoyo gwo eri ebintu eby'enjawulo. Era nga tonawuliza ekigambo kino, mbadde nsaba osooke oggyemu endowooza yonna oba okweraliikira kwonna oba okutya mu mutima gwo, kubanga ekyo bwe kiba mu mutima gwaffe mune ekigambo kya Mukama tekigenda kujja mu ffe, kubanga omwoyo w'okutya n'okweraliikirira oyo teyamutuwa. Kati sooka oggyemu okweraliikirira kwonna okuli mu mutima gwo, oggyemu okutya kwonna okuli mu ndowooza yo, munne mwoyo wa Mukama ajja kujja atuula awo. Okutya bwe kuvudde mu mutima gwo, mwoyo wa Mukama agenda kujjaawo, kuba yagenda okunnyonnyola ekigambo kino era ojja kifunamu amakulu. Kubanga kikulu nnyo buli muntu bw'oba oyagala obeere ow'omwoyo era otegere Mukama Katonda waffe kubanga naye mwoyo, era omunoonye mu mwoyo ne mu mazima, gwe kennyini olina okusensinga omwoyo gwo, olina okufiiringa omwoyo gwo, olina okugusensinga n'ogumanya guli mu mbeera ki buli kimu. Nga bw'osobola okukuuma omubiri gwo era osobola okukuuma omwoyo gwo, n'omanya kati omwoyo gwange gulya gutya emmere, omwoyo gwange gulira gutya nti eno emmere ekaawa, eno emmere ewooma. Kisoboka. Tulaba mu kitabo ky'Engero 16 olunyiriri olwa 24 watulaga nti ebigambo ebirungi biringa omubisi eri omwoyo. Ebigambo ebirungi biringa omubisi eri omwoyo. Ekyo nkyogera okulaga nti omwoyo gwe otandika okugusensinga ojja kuwulira emmere gye gulya ewooma, ogende ng'otandika okugusensinga bwotyo, kubanga onaabeera ow'omwoyo gwe kennyini sooka ozuule omwoyo gwo wensensinge. Era tokkiriza mutima gwo kubaamu birowoozo byonna bikutiisa oba kubeera mu mutima gwo nga buli kiseera oli mu kutya na kweraliikirira, kubanga ne woonaasaba nga weeraliikirira, Mwoyo Mutukuvu tatuula wantu wali kweraliikirira. Beera ng'omwana omuto. Ekyo bakitulaga bulungi mu bikolwa by'Abatume 14 olunyiriri olusooka. Tokkiriza mutima gwo kubeera nga gulina ebigutaataaganya, ekyo tokikkiriza.
Wetula mu kitabo ky'Engero 16 olunyi 17 watulaga nti osobola okuuma omwoyo gwo. Kuuma omwoyo gwo. Omwoyo gwo gukuuma otya? Biki by'owuliriza? Biki by'osazeewo okutunuulira? Biki by'osazeewo okusoma? Bw'obanga olondamu okole ebyokka ebisaanidde maaso ga Katonda, olwo oba okuuma omwoyo gwo. Tulaba mu Ngero 16:17 Mukama atugamba kuuma omwoyo gwo. Kuuma omwoyo gwo. Kuba n'abalabe baffe myoyo, si bantu abalina omubiri. Myoyo, Ephesians chapter 6 verse 12 mugijjukire. Abalabe baffe myoyo. Myoyo. Kuuma omwoyo gwo. Kabeere ebintu biki by'owuliriza? Kakibeere ekigambo kya Katonda. Wetula mu kitabo kya Ephesians chapter 6, Ephesians chapter 5 verse 6. Wetula mu Ephesians chapter 5 verse 6 Mukama atugamba nti leka muntu yenna kutulimba na bigambo bugambo, kubanga olw'ebintu ng'ebyo obusungu bwa Katonda buzze eri abaana ba Katonda. Olw'ebigambo bye bazze batulimba ebigambo bugambo etali mmere ya mwoyo, bireetedde obusungu bwa Katonda ne bujja eri abaana b'obujeemu. Kubanga tusalawo ne tugoberera ebigambo bugambo ebiva mu ndowooza z'abantu, tufuuka abaana ab'obujeemu. Kiri mu Ephesians chapter 5 verse 6. Kuuma omwoyo gwo. Gwe ebintu by'oyogera, by'olaba ddala mu mutima gwo, owulira ng'omutima gwo guwa obujulizi nti bye bisaanidde mu maaso ga Katonda. Kabeere Pawulo we yali ayogera. We tulaba mu Romans chapter 9 verse 1 Pawulo yali ayogera n'agamba nti ayogera mazima mu Kristo, era ne munda mu ye omutima gwe gumuwa obujulizi nti kyayogera ddala kya Mwoyo Mutukuvu. Kati tulina bw'oba onaasensinga omwoyo gwo, olina okutandika okwawula biki ebiva mu ndowooza y'omuntu era biki ddala ebiva ewa Katonda by'atwagaliza. Tujjukire nti buli lw'omanya amazima, amazima ago gawagala entegeera yo era entegeera yaffe. Buli lw'omanya amazima galina engeri gye gawagala entegeera yaffe mu kigambo kya Katonda ekyuka bw'omanya amazima. Kati tulina okuyaayana okumanya amazima n'okukola ebirungi ebisaanidde mu maaso ga Katonda mu kwagala, kuba buli gy'okoma okukola ebintu ebirungi ebyo ate biwagala okusalawo kw'omutima gwaffe, okusalawo kw'omwoyo gwaffe. Tulaba mu Zabbuli 119 olunyiriri lwa 125 Dawudi yali asaba Katonda ng'amugamba, Mukama mpa okutegeera nsobole okumanya obujulizi bwo. Mpa okutegeera. Tulina okutegeera ebya Katonda. Kati okutegeera ebya Katonda olina kusooka kumanya mazima. Tusobola kutegeera ebya Katonda nga tosoose kumanya mazima. Amazima ge gawagala entegeera yaffe mu bintu bya Katonda, n'okwekennenya Mwoyo Mutukuvu, n'okuzuula ffe ki gye tuli mu mwoyo. Kubanga olina okuba nga osobola okwawula omwoyo gwo, olina okuba nga osobola okwawula endowooza yo, olina okumanya ekintu ekiva mu mutima gwo, ekyo kye kiva munda mu mwoyo gwo, okisazeewo na mu mutima gwo. Abantu n'obalaga ekirala, naye kiri ekiva mu mutima gwo, ekyo Mukama kyatunuulira. Ffe wano ku nsi bw'olowooza obulowooza n'olowooza okukola ekintu, mu mwoyo oba oli mu kyogerera waggulu, era mu ggulu bawulira oli mu kwogera bwogezi. Wano w'olowooza n'ogamba n'olowooza oba ngende nziba ekintu ky'oli. Wano gw'oba kirowoozeza bulowooza, akuliraanye takiwulira. Mu ggulu bawulira oli mu kyogera, endowooza yo mu ggulu ewulikika. Y'ensonga lwaki mu ndowooza yo osobola okwogera ne Katonda mu mutima gwo, kuba akiwulira. Njogera ebintu ebyo eri oyo atannaba kutandika kusensinga mwoyo gwe na ngeri gy'asobola okufugamu omwoyo gwe, atandika okugenda ng'akyekennenya, nga yeegendereza, ayawule ekiva mu mutima n'ekiva mu ndowooza. Ngenda kwogera ku kubikkulirwa, kubanga okubikkulirwa kuno olina kuwulira na mutima, era olina kutegeera na mutima, era olina kukulaba na liiso lya mutima. Okubikkulirwa naye nga twebuuze, lwaki Mukama atuwa okubikkulirwa? Tulina okumanya nti Mukama, emu ku nsonga lwaki atuwa okubikkulirwa, okubikkulirwa kuno kirabo eri abantu b'ensi eno, era ng'ekirabo kino Katonda akituwa okuggyawo obwavu obw'omu mwoyo eri abantu b'ensi. Obwavu obw'omu mwoyo ntegeeza nga bw'onaagamba nti
ne wabeerawo ebbulwa eri ebintu eby'omu mwoyo. Awantu waba nga waliwo obwetaavu nnyo obw'ebintu by'omu mwoyo, Katonda atuwa ekirabo ky'okubikkulirwa. Alaba obwetaavu bwe tulina nga tutambulira mu butamanya, Katonda kyava aleeta okubikkulirwa. Kiba kirabo okuggyawo obwavu olw'ebintu by'omu mwoyo. Tusobola okubeerawo naye nga tulina obwavu, tulina ebbula ly'ebintu by'omu mwoyo, Katonda kyava atuwa okubikkulirwa. Kubanga mu kubikkulirwa tumanya nti mazima Katonda tayogerera mu Bayibuli yokka, mu kigambo ekiwandiike, wabula Katonda ayogerera mu kwolesebwa, mu birooto ne mu bintu eby'enjawulo. Ekyo kasooka kuba kabonero nti Katonda ali mu kwogera naffe, okubikkulirwa. Era nga okubikkulirwa kuno kulina amakulu mangi mu mwoyo, eri omwoyo gw'oyo awuliriza n'omutima gwe. Ekisookedde ddala mu kubikkulirwa tulaba obwenkanya bwa Katonda, kubanga Mukama ajjayo n'ateeka mu lwatu ebyo ebyakwekebwa. Tulaba mu kubikkulirwa nga Mukama aleeta okumanya n'okutegeera okwakwekebwa. Kati mu kubikkulirwa Mukama alaga obwenkanya, n'ebyo bye batawandiika mu Bayibuli Mukama abituleetera n'alaga obwenkanya. Mu kubikkulirwa Katonda waba alese okubikkulirwa ku nsi eno, tewali mutima gwa muntu guteekanga munda mu ye n'ebweru we. Buli lwe tufuna okubikkulirwa wabaawo okumanya okupya munda mu mutima gw'oyo awuliriza, era mu mwoyo we afuna obukakafu nti ddala kino kigambo kya Katonda. Na buli kintu kyonna ekyetoolodde, buli kitonde kyonna we kiwulira okubikkulirwa kiba n'obujulizi nti Mukama ali mu kwogera n'ensi. Kubanga omutima gwonna era omwoyo gwonna oguwulira Kristo mubaamu okuyaayaana n'okuzuukuka okupya. Kubanga kakubeere mu kufa, kakubeere mu bulamu, kakubeere obwenkanya obw'omwoyo, kakubeeremu nga tuli mu ggulu, mu bulamu obw'omwoyo. Okubikkulirwa kulina kuzuukusa omwoyo gwo, otandika okusensinga Katonda, n'oba n'okwebuuza muli naye ebigambo bino bivaawa. Ne weebuuza muli, ono twogera na muntu munnaffe ku nsi oba twogera ne malayika? Kwega omwoyo gwe guba n'ebibuuzo muli. Naye mu kubikkulirwa Katonda tulaba nti aba ayogera n'ensi eno, era olw'okuzuukuka okupya okubeera mu mwoyo n'ogamba ekitegeeza sinnabiwulira byonna, waliwo ebintu bye tutannawulira. Omwoyo gwe kibeeramu muli nga okyebuuza. Mu kubikkulirwa tuwulira eddoboozi lya Katonda. Buli omu awulira munda mu ye okubeerawo kw'omwoyo wa Katonda, era munda mu ye n'ajjukira gye yava Katonda eyamutonda mu kuwulira okubikkulirwa. Mu kuwulira Kristo buli muntu awulira nti ddala tuli baaluganda mu mwoyo. Buli lw'owulira okubikkulirwa owulira okubeerawo kwa Katonda muli n'omanyira ddala nti ddala tuli baaluganda. Era tewali musajja yenna oba mukyala yenna atawulira maaso ga Katonda ku ye, era atawulira nga alina okulumirizibwa ave ku kibi, era tewali atawulira nti Katonda amusonzeeko vuba ku kibi. Bw'aba awulidde okubikkulirwa ajjukira ekibi ky'alina okuvaako. Newankubadde Katonda batakimulaze mu lujjudde kulaga bonna, naye ye mu mwoyo gwe awulira Katonda amulumiriza okuva ku kibi, kubanga Kristo ye mulamuzi ataswaza mu lujjudde. Muffe abantu Katonda abikkula ebyama, eby'obwenzi, eby'obubbi, nga ebintu bino biringa obulwadde, biringa ekigenge eri emyoyo gy'abantu, era eri oyo yakola ekibi. Mu kubikkulirwa Katonda abikkula buli omu n'amulaga ekibi kye. Buli lw'owulira okubeerawo kwa Katonda n'okubikkulirwa ojjukira ekintu ky'olina okuvaako, era ojjukira ensobi ezitandise okukwawula Katonda. Naye nga okubikkulirwa kuno Katonda tajja kutulaga bukakafu nti ddala tutambulira mu kibi, era taleeta kubikkulirwa kubanga ayagala tujjukiza ekibi n'otulumiriza,
wabula Katonda akituleetera mu mitima gyaffe okutulaga obunafu bw'emitima gyaffe tusobole okukyuka. Mu kubikkulirwa Katonda atulaga amaanyi agali mu kusomesa ye kwe yasomesa. Mu kubikkulirwa Katonda atuwa ebikozesebwa okuwangula omulabe n'ebikemu, era mu kubikkulirwa Katonda azuukusa okuyaayaana mu mitima gyaffe eri ekyo ekirungi kye tulina okutambulirako. Era mu kubikkulirwa Katonda atwawulira amazima n'obulimba. Mu kubikkulirwa oyawula amazima n'oyawula n'obulimba. Era mu kubikkulirwa owa obujulizi era obuulira munda mu mwoyo gwo nti Katonda teyatwekweka era ali naffe ku nsi. Kubanga okubikkulirwa kuno mu mwoyo kujja ng'ekitangaala nga kikwata ku bifo eby'enjawulo ku nsi kuno, nga kikwata ku mitima gy'abantu, nga kinyeenya era nga kizukusa emyoyo munda mu ffe. Abo bonna abawuliriza ebintu by'okubikkulirwa ne beewuunya, beebuuza naye ani oyo? Ani oyo ayogera n'emitima? Tujjukire Kristo kye kitangaala ky'ensi eno era kye kitangaala eky'emirembe n'emirembe, kye kitangaala ky'ebitangaala byonna ge mazima era kye kigambo kya Katonda. Katonda tayawukana na kigambo kye kuba munda mu kigambo kye mwatambulira. Omuntu w'omala okufuna okubikkulirwa otandika okwogera mu mutima gwo, otandika okumanya nti amalala gatandise okukkakkana. W'owulira okubikkulirwa otandika okutunuulira ab'amalala n'ogamba bano bali ku ki? Lwaki bakola amalala? Wulira amazima gali ku nsi kuno ate bo bakola birala. Okubikkulirwa kutuleetera okukkakkana mu mitima kuba tumanya amazima ga Mukama Katonda gali ku nsi kuno, si bintu abantu bye bajja mu ndowooza zaabwe. Era owulira okubikkulirwa bangi bakaka ne bagaa Kitange Mukama tusonyiwe kubanga kati ntegedde amazima. Era awatali kubikkulirwa bangi tukizuula nti tubadde tubonyaabonya Kristo, naye bwe tufuna okubikkulirwa ne tulyoka tumanya amazima. Awatali kubikkulirwa bangi tutambulira mu kizikiza era ne tukyagala nnyo, naye okubikkulirwa kujja ne twekuba mu mutima ne tugaba naye tubadde tubonyaabonya Mukama Katonda ne tubanga Pawulo. Naye we yafuna okubikkulirwa yakyuka era yamanya nti abadde abonyaabonya Kristo. Mu kubikkulirwa tukizuula okuva mu ntobo y'omutima gwaffe nti mazima amadiini gali mu tulo, era otulo otw'ebyasa n'ebyasa, otulo otw'okubeera mu kifo ekimu, so nga ate amazima gakwekeddwa. Naye abo abamanyi ebigambo eby'omwoyo ebya Kristo bamanya eddoboozi lya Kristo, bayawula eddoboozi erya Katonda ery'omwoyo ow'amazima, kubanga amazima gaasuubizibwa abo era mu biseera ebituufu. Mu kubikkulirwa bangi bawulira nga basoomoozeddwa era bangi bawulira okubuzaabuzibwa nga bawulira nga balina bye batategedde, nga balina bye bazze bamanyi emitima gyabwe emyaka gyonna ng'era bamanyi bye bituufu. Naye mu kubikkulirwa bawulira nga bafunye okusoomoozebwa, babadde bamanyi Bayibuli baagisoma n'eggwayo, babadde bamanyi baategeera amazima gonna, babadde balina ebintu bye beekwasa nga bamanyi ddala wettu tulina okutambula. Naye mu kubikkulirwa Mukama alina by'abalaga ate emitima gyabwe ne gibawo obukakafu nti ago ge mazima. Mu kubikkulirwa we wabeera okula kw'emyoyo gyaffe, nga wola mu mubiri omwana waakula n'ayavula n'atengerera n'atambula, ebyo tubiwulira mu mwoyo gwaffe. Mu kubikkulirwa we weewulira omwoyo gwo nga guva ku ddaala limu gudda ku ddaala eddala, biba mu kubikkulirwa. Kuba we waba tewali kubikkulirwa tosobola kumanya nti mu mwoyo tuli ku madaala ga njawulo, so nga mu kubikkulirwa oyawula n'omanya mu kumanya Katonda mulimu amadaala ag'enjawulo. Mu kutandika mba nsoose kwatula bulokozi, era bwe mmala okukkiriza Yesu Kristo mu mutima gwange n'omanya nina okugenda ku ddaala ery'okweyawula ku bintu by'ensi eno. We nneeyawula ku bintu by'ensi eno ngenda kufuna okukyusibwa mu bulamu bwange. Nina okutandika okuwulira amaanyi ga Katonda, okubeerawo kwa Katonda. Nina okutandika okutukuzibwa n'okukuuma omwoyo gwange. Ago gonna madaala ogawulira mu kubikkulira nga weekennenya gwe kennyini omwoyo gwo enkolaganayo ne Katonda, so si ddiini oba enkolaganayo n'obuweereza oba n'omusumba. Njogera ku Kristo.
enkolagana yo ne Kristo. Siganye enkolagana n'obuweereza, sigamba nti mbi oba n'omusumba, naye Kristo enkolagana yo naye eri etya? Olinda lw'oliva mu nsi muno olyoka otegeera enkolagana yo ne Kristo bw'eyimiridde? Lwaki togizuula leero era olabe oli ku ddaala ki naye? Tujjukire nti mu kubikkulirwa, ebigambo eby'okubikkulirwa ebyalekebwa nga biwandiike, nga byabayigirizwa, nga bya biseera eby'emmaaso, abo abayigiriza ba Mukama era abagoberezi be babizuula nga biramu, nga birina obulamu. Biri ebyawandiikibwa emyaka giri, gwe obanga oli wa mwoyo ng'oli mugoberezi be ogenda bisanga leero nga birina obulamu nga bwe byalina ku biseera biri. Era ojja bisoma omwoyo gwo gukankane, guwulire essanyu mu kuwulira ekigambo kya Katonda oyo Kristo ng'ayogera gy'oli ku kaseera ako kennyini. Kubanga awatali kubikkulirwa oyinza n'okugamba nti geyeena egenda kubeera y'emu eri buli muntu, so nga ate oyo buli omu kye yasiga kyagenda okungula. Geyeena tegenda kubeera y'emu eri oyo eyakola ebyenjawulo n'omulala ebyenjawulo. Buli omu egenda kubeera okusinziira ku ekyo kye yakola. Teri muntu agenda kwokebwa muliro kye kimu n'omulala, era buli omu okusinziira ku kye yakola. Ate era n'eggulu nalyo weeriri. Eggulu terigenda kubeera kye kimu eri buli muntu yenna, nedda, wagenda kubeerawo mitendera. Kubanga waliwo abantu abatambulira mu kuyitibwa kwabwe. Waliwo abantu abanoonya Mukama nga Enoka bwe yanoonya Mukama, bagenda kubeera ku ddaala ddala. Kyova Bayibuli etulaga waliwo abagenda okwakayakana ng'emmunyeenye, abalala bagenda kwakayakana ng'omusana, era abalala bagenda kwambazibwa ekyambalo ekyeru ng'omwana wa Katonda. Kati n'eggulu terigenda kubeera lyerimu eri ffenna. Ebyo era osobola bitegeera mu kubikkulirwa, kubanga omwoyo gwaffe gwe gulaba nga guyita mu maaso gaffe gano ge tumanyi ag'omubiri, so si maaso gaffe ge galaba, nedda omwoyo gwaffe gwe gulaba. Era mu kubikkulirwa tulaba nti Katonda ge mazima agali mu buli kintu ky'olaba wano ku nsi. Buli kintu kye tulaba bingi wano ku nsi si bya ddala. N'olaba ejjinja, n'olaba ennyanja, n'olaba ki, ebintu ebyo byonna si bya ddala. Ekyeddala ekirimu ye mwoyo wa Katonda abirimu, kye kintu ekya ddala ddala, ye Katonda yennyini ali mu buli kintu kye tulaba wano ku nsi. W'oyogera n'emyoyo, w'obeera mu mwoyo n'oyogera n'emyoyo, n'ogiwulira ku bantu b'ensi nga bwe batakkiriza bintu bya mwoyo, era nga bangi bwe babuusabuusa nti twogera n'emyoyo era tuliziganya ne Katonda. Era emyoyo gino w'ogiwulira ku bantu abasomi b'ensi eno, abasoma ebitabo, abakugu, engeri gye bawakanya okubeerawo kw'emyoyo n'ensi ey'omwoyo, emyoyo giwulira nga mirwadde, nga gyebuuza ensi erikoma ddi okubeera mu butamanya obwenkana bwe buti, era lwaki obutamanya bungi nnyo ku nsi kuno. Mazima oyo yenna ow'omwoyo ojja kuwa obujulizi era ojja kunjulira ku kino nti buli kintu ku nsi kigezaako tuweereza obubonero mu lulimi olutegerebwa ow'omwoyo nga bitugamba nti mudde ku mazima, mwewala obulimba, mwetegereze amazima gali ku nsi, mudde eri Mukama. Buli kitonde ku nsi kirimu omwoyo wa Mukama agezaako tulaga obubonero tudde eri Katonda twenenye. Buli kitonde ku nsi kirina obubonero obw'empolampola bwe kitulaga mu kaloboozi akatono nga bitugamba mudde eri Katonda wammwe, ekiseera kituuse, ekiseera kye kino. Kuba naffe kennyini bwe tuba tusaba tugamba Mukama obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Kati ekyo ekiseera buli kitonde kirinda ekiseera ekyo, era mu bulowoozi obw'empolampola mu mwoyo, buli wamu woyita mu nsi y'omwoyo, buli kitonde kiba kigamba mudde ku mazima, mwetegereze bulungi, mulabe Katonda wammwe akomawo. Katonda yatutonda nga tulina obusobozi okwogerezeganya era okuwuliziganya n'emyoyo era ne bamalayika, era nga naffe kennyini tuli myoyo egyambaziddwa omubiri. Naye endowooza y'ensi eno we tugivaako
ekkubo ly'omwoyo liggulawo, ffe kennyini ne twesanga nga tuli mu nsi ey'omwoyo. Buli lwe tweggyako endowooza y'ensi eno, endowooza yaffe, endowooza y'abantu abawakana nga basinziira ku ndowooza yaabwe, buli lw'okyejjamu bw'oti ensi y'omwoyo yeetandika okweggulirawo n'ogiraba bw'oti. Naye eyo endowooza etulimu ey'ensi eno yeereetera ensi y'omwoyo obutaggulawo gye tuli, wabula ffe twejjamu ebyo ebintu by'ensi eno, endowooza y'ensi, ensi ey'omwoyo yo yeggulawo ekkubo gy'oli ne weesanga ng'oli mu nsi ey'emyoyo, naawe ng'oli mwoyo, ng'oli mu myoyo emirala. Okukola ebintu ebirungi mu kwagala kye kigenda okubumbabumba okusalawo kw'omutima gwaffe, era gy'okoma okumanya amazima n'okuyaayana kigenda kubumbabumba bulungi n'okuwagala entegeera yo ng'omuntu ow'omwoyo. Ayagala okubeera omuntu ow'omwoyo, soma nnyo ekitabo kya Romans, ddala chapter 8, soma nnyo. Soma Ephesians chapter 4, erimu ebintu bingi eby'omwoyo. Mukama agenda kulaga ebintu bingi, era ojja kukola nti Katonda teyatwekweka. Amadiini gatubulira bintu birala si Katonda, gatubulira byafaayo, era ojja kukola nti amadiini gali ku nteekateeka ezaakolebwa obwongo bw'omuntu, ebintu bya sayansi, amakampuni, organizations, ng'ebyo byakolebwa madiini, abantu obuntu, endowooza y'obuntu. Neebeera omuntu w'omwoyo ogenda kufuna enkolagana ne Katonda eyatonda eggulu n'ensi, era ku nsi kuno teri kintu ky'ogenda kuddamu kuwulira nga kyanjawulo, oba omuntu yenna nga wanjawulo ku nsi kuno, kubanga ogenda kuba omanyi Kristo, era ojja kuyaayana kumanya ye nakwongera kumanya ye, era n'onaatunira muntu munno ogenda kulaba Kristo ali munda mu ye. Omulage okwagala nga kwalaga Kristo, omalize ng'olina okwagala eri muntu munno nga ggwe bwe weeyagala, odde kwagala kuli Mukama kwayagala tubeere nakwo. Gino emibiri gyaffe si gye gibeera emiramu, nedda, guba mwoyo. Kyova olaba mwoyo guvaamu, omubiri gusigala tegulina mugaso, era ne baguziika mu ttaka. Kati omubiri gwaffe si gwe gubeera omulamu, si gwe gubeera n'obulamu, obulamu bubeera mu mwoyo, ate n'obulamu mu mwoyo bubeera mu spiriti. Waliwo soul ne spirit, kati spirit yeereeta obulamu, spirit eyo ebeera munda mu soul, mwe muva obulamu, si mibiri gyaffe gino. Emibiri gyaffe gifuna obulamu nga gibujja mu soul, ate ne soul efuna obulamu ng'ebujja mu spirit. Yensonga lwaki twetaaga omwoyo wa Katonda, the Holy Spirit, etukulembere. Yensonga lwaki buli omu olina okusensinga omwoyo wa Katonda waba ali mu ggwe akulembere. Katonda tewali muntu gw'ayagaliza kgenda mu muliro, era mu muliro si we wantu Katonda waweereza abantu nga abanyiigidde, nedda, wabula ffe kennyini, ffe twesitula ne twetwala mu muliro olw'ebikolwa byaffe, olw'obutakuuma omwoyo gwaffe. Ebyo ebiri munda mu mwoyo gwaffe bye batunuulira ne batutwala mu muliro. Sitaani watunuulira omwoyo gwo alaba ebirimu n'amanya osaanidde okgenda mu muliro. Yensonga lwaki Kristo yagamba munda mu nze temuli kiki, kuba buli lwe twonoona bibeera mu mwoyo gwaffe ng'obujulizi. We twenenya omusaayi gwa Kristo gunaazaawo ebyo. Yensonga lwaki leero waliwo ebbanja ddene mu kkanisa batusomese omwoyo gw'omuntu gufaanana gutya, soul efaanana etya, spirit era ekola etya. Buli omu atandika ogisensinga osobole okubanga totya na bino bintu bye boogera eby'omwoyo, kuba ojja kuba otegedde ggwe kennyini mu butonde bwo ofaanana otya mu mwoyo, era otambula otya mu mwoyo, owulira otya mu mwoyo, era owuliziganya otya n'emyoyo. Kuba Katonda waffe mwoyo, era waba ayogera naffe mu mwoyo, ate aba tali mu mwoyo tunaamutegeera tutya? Omuntu ekintu kyakuwadde mu mwoyo era okifuna ng'oli mu mwoyo. Katonda waba ali mu mwoyo, ffe nga tetuli mu mwoyo, anaayogera atya tuwulire? Tusooke tugende mu mwoyo, mazima tugenda muwulira. Bwe tuba nga tetuli mu mwoyo, tugenda kuba tusinza Katonda ne feeling, era tugenda kuba tumusinza n'okuteebereza era n'endowooza ey'obwongo. So nga Katonda waffe wa ddala si wa kuteebereza buteebereza na feeling na kuba bufaananyi. Katonda waffe wa ddala eyatonda eggulu n'ensi eno wa ddala. Era buli muntu ategeera Katonda okusinziira ku ddaala ly'aba aliko mu Katonda. Kuba Katonda ffenna atusitula mu mwoyo otuzza eri eggulu, naye buli omu okutuuka ku mutendera w'otuukira noba nga omugoberera mu mwoyo. Omuntu Katonda tamusalira musango okusinziira ku muntu we ow'omubiri,
wabula okusinziira ku muntu oli ow'omwoyo. Omuntu w'omwoyo y'oyo Katonda gw'atwala waba wakumusalira musango. Era tujjukire tuyaayana okukola ebirungi, tuyaayana okubeera ab'omugaso eri abalala nga tetutunuulidde kusasulwa mu ngeri yonna oba okufunamu mu ngeri yonna. Kubanga okwagala kwe kuteeka ebbali ebisenge byonna n'okulemesebwa n'enjawukana zonna n'okusumulula enzigi zonna ffe kennyini ze twaggala olw'okuba baatunyiiza, olw'okuba baakola ebitali birungi, olw'okuba tetwagala kusonyiwa. Ebyo byonna tubiggale tusonyiwe buli muntu okuva ku ntobo y'omutima gwaffe. Tugondere eddoboozi lya Mukama Katonda, eddoboozi lya Mutukuvu eri mu mutima gwa buli muntu. Balina omukisa abo abagobera eddoboozi lya Mukama munda mu mutima gwabwe, kubanga bagenda mulabako era bagenda mumanya nga bakyali ku nsi eno. Kubanga ogondera eddoboozi lya Katonda mu mutima gwo kye kisumuluzo okufuna n'okulaba buli kimu kye wali owuliddeko eky'omwoyo, oba ggulu oba bamalayika oba ani oba byonna. Ekisumuluzo kugondera eddoboozi lya Mukama Katonda kye kisumuluzo. Kabeere bamalayika. Olulimi lw'abamalayika lujjudde okumanya n'okutegeera okw'enjawulo, era ng'okukumanya kujjira ddala okuva kwegamba ku ddaala ery'endowooza ya malayika. Okumanya nga ffe kati wano ku nsi tukolagana ne Katonda era na muntu munnaffe lwa kwagala. Awatali kwagala toyinza kukolagana na muntu munno wadde okusaba Mukama Katonda, wabula olina kukulembera okwagala. Kale ate bo bamalayika Katonda bamutegeera olw'okumanya kwe balina. Malayika wajja gy'oli akulaba mu mwoyo n'alaba Kristo ali mu ggwe, n'alaba biki ebiri munda mu mwoyo gwo. Akutunula omwoyo gwo n'amanya okusinziira ku kumanya kwe era ku kutegeera kwe. Kati bo bakolagana naffe okusinziira ku kumanya kwabwe. Gy'okoma okubeera ow'omwoyo ogenda kutandika okumanya nga bamalayika, otegeere nga bamalayika, era otegeere n'olulimi lwabwe, otegeere n'engeri gy'okolagana nabo. Era ojja kwongera okuzuula lwaki ffe Katonda yatutonda mu kifaananyi kye, era lwaki ffe tujja kulamula bamalayika. Buli kitonde ku nsi buli kiseera kibeera kyogera naffe nga kituweereza obubaka obw'empolampola munda mu mitima gyaffe, mu myoyo gyaffe. Buli kitonde kitulaga tudde eri Katonda twenenye. Buli kitonde kifuba okola kituweereza obubaka, buli omu mu ngeri gye kisobola, mu bubonero obw'enjawulo obw'empolampola. Naye olina kwetegereza nnyo era n'okubanga naawe by'oliko okusobola okuwulira buli kitonde kye byogera. Olina okuba nga ebirowoozo bye kye biriko, ng'era weeyawudde ku bintu by'ensi eno. Kubanga buli kitonde kitujjukiza nti sooka oyimirire, tunula awakwetoolodde, kkiriza amazima. Kubanga amazima, buli kintu nga kyamazima kyamazima, era n'ekyobulimba kya bulimba. Ekyamazima kiba kyamazima, ekyobulimba kiba kya bulimba. Okumanya amazima era n'okutegeera amazima kikulu nnyo. Kye kintu ekyasinza okubeera ekirungi okuzuula mu bintu by'osaba Katonda. Saba ozuule Katonda, owulire n'eddoboozi lye. Ojja kuba ozudde ku bimu ebisingayo obukulu era n'okumanya okukyasinze. Kristo akomawo. Kristo akomawo. Twenenye. Era abo bokka abeeteeseteese be bajja n'okumumanya era be bajja n'okutegeera nti kati azze. Abo abeeteeseteese bangi bajja kutegeera ng'obudde buyise. Ky'otayagaliza mulala kkole, naawe tokikola mulala. Bw'oba omanyi nti mukwano gwo tayagala kino era toyagala naawe okukola ekyo, naawe tokikola, naawe tomukolera ddala ekyo. Kuba Katonda kwagala kwennyini, era Katonda kumanya kwennyini, ye Katonda waffe. Tunoonye Mukama, ye ajja kujja yeeyoleke munda mu ggwe. Ye yajja okukkiriza ggwe omuwulire, ye yakkiriza ggwe omulabe. Kubanga ye Kitaffe abaawo mu kwagala, Omwana we waali mu kigambo, Omwoyo Mutukuvu waali mu maanyi ag'obuliwo ag'okusalawo kw'omutima gwaffe. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.